ate mu byafaayo by'olunaku olwaleero nakyemalira w'eggwanga lya nakyemalira mu ggwanga lya Girimaani Adolf Hitler yalagira amajege okulumba eggwanga lya Bungereza lwe yali ayagala lifuuke ettwale lya Girimaani. Katufune emboozi eno mu bujjuvu okuva ewa Nasaka Joweria. Bwe bwali bwe buti mu 1940 Adolf Hitler yalagira amagye ga Bugirimaani okulumba Bungereza mu Ssematalo owookubiri. Ono yali pulezidenti wa Bugirimaani okuva mu kibiina ky'abamusibira mu bbwa ekya Nazi Party. Obulumbaganyi buno bwaddirira amagye ga Bufalansa agaali gayambako Bungereza okukuuma ensalosalo zaayo okunafuwa. Olwo Hitler n'alowooza nti kyali kyakumubeerera kyangu okuyingirira Bungereza oluvannyuma lwa Bungereza obutasaba Bugirimaani kukola ndagaano ya mirembe nayo nga ye bwe yali asuubira. Ng'akakodyo ak'okuwangula olutalo luno, Bugirimaani yakozesa amagye g'omu bbanga n'ag'oku mazzi ng'eyita ku mugga ogwa English Channel ogugigatta ne Bungereza, wabula era nga teyasobola kuwangula. Hitler yalagira amagye ge okukoma weeka n'ayongezaayo olulumba luno okutuusa nga 17 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwe gumu. Wabula era teyaddayo oluvannyuma lw'akakiiko ka Bugirimaani ak'oku ntikko okukubagana empawa ne kakizuula nga bwe kabadde tekasobola kuwangula lutalo. Kigambibwa nti Bugirimaani okuyingirira amawanga amatono kye kyaleetawo Ssematalo owookubiri era nga yamala kuyingirira Poland ng'eyagala okugifuula ettwale lyayo nayo esobole okubeerako ng'ensi zikirimaanyi. Olwo Ssematalo owookubiri n'abalukawo. Kulwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.